ekitawanya bannabyabufuzi nga balukwago ne bamuwanga Kivumbi okulaba nti bafundikidde bubi ng'ate babadde ebyobufuzi ebbanga ggwanvu kwe kuba nti baleka obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abantu ne bagenda banayuza ebyobufuzi ebiri mu ggwanga ne international level ne baleka ebitundu byewaabwe. Wali osanzeeko omuntu ng'ebweru muyonjo naye ng'avuga emmotoka enkyafu nga neewuwe wakyafu. Wali osanzeeko omusumba w'abalokole ng'abaana ebanywa enjaga. Ekyo nno kiswaza kubanga ewuwo we watulaga ekirala ky'okola ewalala. Waliwo abakulembeze nga Ddira ne Mubangizi. Oyinza obutamuwulira nnyo ng'avuga ku international level oba ku national politics naye ng'ate abantu basanyufu ebuweekula. Era kiri eyo kifumba muntu waliwo obuleediyo baabusasula buli omu mubende buli mwe bapulizenta abali emubende abacekera Ddira ne Mubangizi. Ngenda kubakunamira, ngenda kubasabira Katonda bakube balaayi. Leediyo zammwe zikoma awo we mukoma. Omusajja mumujjonkera yayitamu yawangula yalayira. Mulemye mwegattako asobole okutumbula embeera z'ekitundu kyewammwe mulimu kumulwanyisa. Munnabyabufuzi nga Lukwago abaddewo ebbanga ggwanvu ng'ebyobufuzi byazannya bisukka bannakampala abaamulonda. Muwanga Kivumbi abadde azannya ebyobufuzi ebisukka ku balonzi be kye baamutuma. Ekyo nno kiba kyabulabe kubanga abantu bo basigala mu bbanga. Kambagambe obuvuna kyovula abantu omusirikale naddala ow'amagye bw'aba akuuma wano wennyimiridde ku shedi ne bwe mulwanira wali si buvunaanyizibwa bwe bataasa. Mukole mwenna nga Ddira ne Mubangizi mulabirire abantu bammwe muve ku bakyagulanya abakozi ba ssente. Naye ani akulonze nze olwaliro mmanyi obuvunaanyizibwa bwanga Dr. T. Kyova olaba kizibu okunsanga mu ntalo z'aba TikToker. Nze siri TikToker, siri blogger. Weewaawo kyekigambo ekipi ekyajja ndi radio presenter, ndi TV presenter, ndi mukubi wa bulango ate nzija ne ku TikTok. Nandibadde nenyingira mu ntalo mpitirivu naye ndi musajja mukulu. Nze lwakuba nina face y'abaana abato naye musajja mukulu. Waliwo ebintu ebisobola kuddamu. Kati waliwo abantu nga bannantonga oba bano ku TikTok yajja alanga kati ali mu ntalo ayafulumiza n'obusolo. Kitegeeza ayingiridde ebitakola ki ebitamukwatako. Kati kyembadde mbasaba mwenna gye muli mukoppe Ddira ne Mubangizi mukole abantu bamwe kye babatuma. Tetufaayo bebe wakiso bakumanya oba abeeyumbe kubanga Muwanga Kivumbi yazannya byabufuzi bya kibiina azannya byabufuzi ebimala yalwana na Museveni kyokka ebbanga lyamaze waabwe butambala mpaawo kyabakoledde. So mubenga Ddira ne Mubangizi mukolera abantu bammwe kye babasuubiramu eggwanga lyaffe lijja kutambula mu maaso. Status Benz Mercedes.